But give us a link where we will catch you. Otherwise, you are the best teacher I've ever had. Jakusomeseza wano njakupansi kwingala ipo. Mbereyo. Ugenda yo ne bagamba tumukwatiddeyo coronavirus. I can imagine nga mutawa ngabo tibaba. Okay. How can we help Ethiopia musomesa junior tenkamenini? Junior tenkamenini ekatala. Ethiopia tulina kugiyamba tutya. Tujja kwetaaga zi petition mu maaso abo mu mbeera bwetyo. Let's study embeera eno nga bwetambula. But the only strategy y'Abafirika omanye engalo zino bw'ozita nga tezeekutte these digits bwe zikuba tezirumya naye kasita tuzigatta ne zikola fist eya black power eyo. We shall hit, and when we hit harder. And I was proposing the government in the points and the racist. The African Union, Vatican conferences, and I wanted them in Arusha. Terry are debating on a coursing. But but the Ragamba issue a war. Abasajaban valimu kozesa to attack northern areas amafuta kubanga otuna amafuta agakurukuta agagende gaveno mu Uganda gavawa agagenda pake mu Libya paka wa. If we cut them off from Abeya mu Abeyi mu Sudan ne mu Darfur ne to establishing, for example, if African Union gamba buli member state African Union etwalako katugambe kasheya bwekati eberenga establishing element says amafuta n'endala nga teziva mu budget ejiraninga then n'amawanga ago kubanga kigatwala kigisheya yo netwalako kati finally ne zibaawo. We cut them off ne babeera nga tebakyafuna nzizi ezo kukulukuta amafuta gende eyo. We starve these Arabs. We bagala olwana, we hit them for good, chase them out of the black man's land. Alikiblan ne bangamba your views are racist. Nengamba if they are racist, kwegenda ye wabo olabe oba osobola okubeerayo olabe what they do to you. Why is it that 87% abaita abawalabu babeera mu Africa? Okay, tukyali mu bibuuzo by'abantu baffe. God will not protect us if we disobey his rules. And be informed that most of our problems are a result of disobeying his rules. Tawandise kolinya chande tukoze bulungi no wandika kerinya. Naye aweereza Deuteronomy 28 Deuteronomy chapter 28 verse 1 mpaka ku 10. Now Deuteronomy kitabo kya 5 mu Bible kya bya mateeka bali bawa mateeka. Moses allegedly be yali atuta abaju okuva mu Africa. Kati gwe sikumanyi oba nawe kitaawo oba kojjaawo yali mu abo abaju abava mu Africa nga bwe bagamba nti they were slaves. Don't combine yourselves ne story takwatako. For example, anyway, bwe tunagende ya just mess you up. Nempulira nti ogenze ne bakukwatirayo nze mba nfudde. I can't stand to miss your lessons. Yeah, I'm staying. Thank you. Tell them about here in Maguru. Abe Maguru twine we bali kubanga kuuli. Grand Abbott, thanks for the program. When S-400 is going to be given to Iran, I'm Lyndon and the Arnold around town. S-400 is bagenda zijiwati tugenda genda yo mu Iran. Na tupute messages Malenzi is now we built Ethiopia Airlines, but we hear President Bush called him and the judge as new breeds in Africa. So was money from US or Ethiopia for it was not from US, please. It wasn't. The now in fact Nengeri Jayagira Nayalinga Thomas Sankara enyumba ye wogiraba zabulijjo zino golofa zikyezaki aba family basigalanga we bali buli omu you have to serve the state oba muganda woyani oba nothing.
Okay, Grand Abbot, Grandmaster Fort tufunye omusomesa ono Juma Latif Kasusu. Yes. Mwebala abe Kasusu kubanga kwe muri tutambula maso. Hello teacher, Grandmaster, please update me on the US polls. And do you think Trump will accept the defeat? I'm willing to turn around town elections from America to December nazo. But I also for the plane in Boeing, why we are on Ethiopian planes. Na yeye buzalwachi zebachankalanya bazali za Ethiopia zebagamba Boeing zezifude, and all we are from the all we are from the so-called bazungu webali about Alex Kitumba nyonyi baba settinga era ne baz grounding to drop their business. Hello about if Ethiopia wants to poison, I'm here ready because those are really deadly and evil. They deserve hell if it exists. Christmas Amenta the Zuli. Okay, Christmas Amenta. Agambi waba weche taga ku Ethiopia this time. Hey Grandmaster, amukame menya the younger master. Yes, kamenya we bali kubanga kuli. Dalo oli musomesa nze nakkiriza dda Alvin Rwimi. About to leave the man of the Deuteronomy for me. Sirabanga abantu bayesunga badugavu mu firimu bwabwe. That's being lunatic. Haruna Ngwamba. Lord. Yes. Zulu, I'm Latif from Kaigereka, Mwendi Mukiras, we bali kubanga muri. But please reduce on news of wars in countries, but free the minds of Ugandans on so-called steady progress. But Portropolis barracks, we have spent 3 months without electricity, but the line for RPC, DPC for them, they have power. Our policy never serving, never marrying, see one no in fact. Police is on every singer. Nyesena teba ina masanyalazi. Ate omusirikale mu mateeka gonna alina okubanga ali smart. Akitegeera. Kati agenda kugolola atya. Kati babano mubatambuza lwakuba nti mutegeka ebyobululu byammwe bya threats zaawe. Ne mubatambuza omuntu n'averwa engoma n'agenda ekitumba. N'ava ekitumba ne bamutambuza paka magulu. N'ava emagulu ne bamuza ebbooma. Ne bamuzuuza n'addayo erwa engoma ku bigere atuuyana. N'addayo n'ayeyingira mu kayumba, mu nnyumba ayingira ng'ayingira mu nnyumba y'ekinyonyi temuli masanyalazi. Amasanyalazi agensi ag'obwereere bwe muba musobola kuba amazzi si mwe mwagakola. Bwe muba musobola kale can you imagine muli mu kuzimba nguudo konga abantu baffe our soldiers bali wano babonaabona. You can't supply them nawulidde ne mu sente zaabwe sako yaabwe tebasobola ku accessinga sente. Ne mukwate kuzawazalendo. If the forces no temugenze ku sente zaabwe ne beetegekera mwagala zikozesa mu campaign. This time we shall side with the people of the defenses of Uganda kuba baganda baffe. Tisoboka. Sebo bobo RPC baradisi bola ine zaabwe ne zibakiriya amasanyalaze tegavaako. Naye busala bwe mubawa butini. Busente butini. Ne mubazunza wano ne mukola kino. Ne mubaleetera osiga ekifaananyi ekibi. Abantu ne babakyawa ne bagamba they are anti people. Naye babako stress. Really? Kati ebyo ebintu ebinaatambula. Next time munajjawa bwe munaarecruiting oteeka mu forces. If you are mistreating bana abalimu. Grandmaster, China has much influence in Africa. Why doesn't go faster in Ethiopia before US? Ethiopia eriwo ku byayo nga yo kusinga.
Musomesa, if they attack Ethiopia, why can't we channel our Nile to Congo and leave those foolish Arabs? Hey, Umugarwashi Tuguchanulinga, Grandmaster, may you give me your Airtel? Because I have questions which may annoy a tribe Indians. Okay, Haruna. I'm very happy at least a step of knowing the truth is being made. Thank you, Abbott. I'm to Mwene from Maguru. Hey, Abbott. Hey, that is Hollywood part of mind control. Zulu, take this from me, man. Qualified to be the first presidential advisor because you're all way. Okay, in foreign affairs, health-wise, education-wise, economically, military knowledge, etc. I don't know what is Tibahaburu are waiting for. Anyway, I fear canes and tear gas. Zulu rap rest. This is Kufu from Chico. Awuliriza kusongezo. Oh. Okay. Brother, but Boxer Muhammad Ali has been my number one of all-time celebrity and my most respected icon for 23 years. But I wonder how you have taken his place. Because today he comes right after you on my list of all-time icon. And here it is Grand Abbott, Muhammad Ali, Michael Jackson, Miss M. Luther King Jr., Martin Luther, Malcolm X, Robert Mugabe, Adolf Hitler, Korean Kim family, President Muhammad Ahmadinejad, Commander Hugo Chavez, the Castro family of Cuba, etc. Amunsubuga enatete Kampala wetuli abenatete tubagala nnyo mwe bali kubanga kwe muri umbere yo. Kufu, I second the master to be a presidential advisor. Okay, welcome Abbott. I'm Isaac Kambarara. Isaac Kambarara. We bali kubanga kuli. I'm losing with you because I've also been a Trump supporter. Now, I can't tell how America's foreign policy will be under Biden's, just, or your propaganda. Era, government zemitwe minafu. Tuwe damabanja kagenda kwa chumulatinga. Mbera zigenda kuongerera ddalo. Bagenda ku expanding more bases. Ezaabwe wano. Foreign policy chat flow yabwe wetambula. Somebody swindled it for me. Njina. Grand Abbott tell us about Bohemianist Groove. Nagamba teri president wa America osobola kubanga toli mu Bohemianist Club. Abasinkana mu Bohemianist Groove. Yo basinkana mu biseera ebya July. Basinkana weekend satu. 3 weekends. Basinkana. Abarwaninga abo batedi tuna bananyini ba CNN. Abarwaninga banking system. Ababa Merrill Lynch. Ba Lehman Brothers. Aba Goldman Sachs. Abarwaninga American Insurance Group. General Motors. Aba Blumenberg. All those rich guys. Babereyo. Okudetermininga church gendo maso tukube power chi tubewa. Tu influencing wa tugirewa. Era basinkaneyo batera kubanga balina bwerere. Babera bwerere. At the end of that ceremony, they ban you. Mwana omuto omudugavu. Bambaninganga as an effigy. Gwe baba bayita Moraka. Mukawuguruka bwako ne moto egamba whip the spiders, come not here. Whip the spiders, come not here. So gye basinkana, they discuss Western tent ezawansi, Northern tent nezawa. Era it is a no-flying zone mu America. Ku Bohemianist Groove. Wetunatandika secret societies. We shall come to see where you was on Namuzinyonye. About to delete my number about meme cause
because they look for me, police officer. Ah, no problem. I'm deleting everything. Don't fire police officer. I know, buzibu bwa maanyi. And our forces, I know ziwe ekitiibwa. Singa simwe, singa bagenda da. So they should salute and respect omulimu gwe muli mukola. Omulimu gwe muli mukola. Sajja ne babeera mu mpewo. Banga byonna. Bw'oyambala engato etali y'amajengo etali ye gye baakuwa ku combat nti ogiviolating. Kyokka gye baakuwa baagala ogyambalira emyaka ena ewumusemu n'ekituli enywa n'amazzi mu biseera eno enkuba ng'etonnya gye baagala oyambale nga lwaki jjukira mu sayansi mu kigere no wansi kigatta omutima gwonna omubiri ne body parts ezisinga reflexology gye tugisomera ebigere we birwala era kasagamba mulwadde anyogoza ebigere bagamba onono ayinza obutasukka then oyagala batambule mu ngato ezinywa amazzi then ate ekinuma ate n'ovaayo n'ovuma this idiot police. How you underfund them, then you attack them, then you expect them to keep you positioned in your power grabbing on a grandeur scale. No. I want to give them respect. Okay. Katugende munda mu nsonga ezo. Good afternoon. Okay. Message nyingi tujja zisoma era nga tukyasomera ddala. Nja kuba nkyayongera ddala ozisoma mu maaso awo naye katusooke tuyingire mu nsonga za Iran eno. Bwe tumala ogivaamu tubeere nga tutambuza ewalala. Tubeere nga tutambula nga tuyingira mu nsonga endala eziri awo. True that. I'm in support of that. Wetuba tukoze pipeline y'amafuta, Uganda's pipeline. Pipe y'amafuta. Bana, please, think with me. Tulowooze wamu. Batugamba, baterroristi, Islamic State, begaggawaza ne bagula weapons ez'amaanyi nga babba amafuta. Bagenda ku nzizi ne babba, bawambye ebifo ebimu, bagasima ne bagateeka ku mules, embalasi n'endogoyi ensajja ne zigakukusa ne zigatwala ne batunda ne bafuna ssente. Weewati Islamic State teyasooka kuyita France oba America oba kubazimbira refinery. They didn't. Rockefeller nga bagaggawala mu America amafuta bagasimanga ne batundira mu bidomolo. Eyo family, where is the family? Bebamu beba Rothschild barwaninga buli wamu freighters trade zonna ne routes ezisinga batandikira ku bidomolo. Then the government katuyita omuzungu atuzimbire refinery. Just kwata abano batwale basome how to build a refinery. So that was abantu nga balina amage. We call it intellectual cross-pollination. Olwettima mukatulete bali bali. Abamaje bebalina okuma pipeline eyo n'abapoliisi bwe mutabongeze musaala ojja kuwulira tegajja tuukayo gye gagenda. Nze nkubuulidde oil tegajja tuukayo gye gagenda and I can support them. Tebajja gakuuma bwe mutwale you fatten bonga mubanyigiriza. Security forces, they are not slaves, please. Bakola omulimu gw'amaanyi, respect them. Bagamba nti basibirira nti muwa kitiibwa. No, the people in power don't respect the forces. Tebula babagala bakozesa missions zibakyayisa abantu. Bo bazimba dda agayumba gaabwe eyo mu America, bazimba amayumba mu Canada, Sweden. Wembeera weetabuka nga bagenda ne gwe obeera olabika ku kamera. Kati tujja gamba oyo yaliko nga banoonyola mu kamera. Olaba bo abakozesa nga babba bingi badduka dda bazimba mu exile. Grandmaster bave kaamu wamma. Let's go to Islamic Republic of Iran.
Islamic Republic of Iran. Katuziyite mu lukwakwaya, amawanga gano katugayite mu lukwakwaya mangu kubanga gakyaliwo mangi. Jagala gendako mu Malaba eyo Nagorno Karabakh. We have to follow up ne walala. Tugenze wa Ayatollah Ali Khamenei as the supreme leader mu Iran, Hassan Rouhani ye president, nga Ishaka Jahaningli aba first vice president mu ggwanga lino erya Persia oba Islamic Republic of Iran, ne square kilometers akade kamu n'emitwalo 64,195 likwata kifo kya 17 mu nsi obunene, era n'okuba n'abantu mu nsi likwata kifo kya 17 nga liweza abantu obukadde 83,18,137 momo. Great Persian Empire awedda we yasinziranga. Abo tutugende mu nsonga zaamu amawanga gano. Program kigiyisibwa World Matters. Abamugambi singa kati ojja mu kuliberatinga bwongo bw'Abafirika obwo tusooka buliberatinga mu Human Planet ku Sunday. Wasigadde tujja kwasaganyayo. So abasajja ba Islamic Revolutionary Guard Corps bavuddeyo ne balangirira bayina system empya. It's a ballistic missile system. Si missile wabula bayina system ekasuka ballistic missile omulundi gumu, long range ballistic missile ngezika. It's a we call it consecutive multiple launcher. Ezikasuka zonna mu kaseera ke kamu omulundi gumu. Sikulinda ekasukibwemu ate ekimotoka bakivuge bakiwangeko endala kuba kubako emwemu. Kati balina system ezikasuka ewamu. Mu mbeera eyo nga biri awo, Central Intelligence Agency CIA evuddeyo n'eribiringa video efulumiziddwa. Ndi wano mu kujekenenya eri mu black and white. Abasajja bane bazimba facility biraba eri ndala ziringa obuyumbayumba, bitimba ebiri awo eri mu black and white. Segeza it was a spy eyafunye akantu kano mu nsonga zino. Akafaananyi ewamu ne video zino CIA evuddeyo n'eziraga nekkiriza for the first time. Central Intelligence Agency omukutu gwayo negamba ekifo ekya ballistic missile ekiri mu ttaka wansi ekya Iran, era nga kino kiraga nti waliyo gurupu ewerako eza missile nga ziri ready to fire, era nga missile zino zitwaliddwa munda mu muwaatwa 5 nga bazitwalayo nga bakozesa train oba railway eri automated. It's an automated railway type system. Ebanga train nga bwetwala nga locomotive webesika eya train, not coach. Siri ku coach kiri ekyemabega, locomotive kino ekyomumaaso kati yebanga esika. Kati zonna ziri kuli zisobola okukasukibwa omulundi gumu kuba ziri ku lwakasota oli eyandibadde ng'owama train. Okusinzira ku kifo ekyo, miso zino ziyimiridde busimba ya vertically towered nga ziyimiridde. We call it the vertical towering missile magazine. nga bwe zirina okuba nga ziyimiridde gye bazikookingira. Kirabika nga miso zisobola okuteekebwa mu position amangu nnyo embagirawo era ne zikasukirwawo okuvira ddala mu banka wansi. Sekabania subterranean banka mu ttaka ne zisobola okuba nga zisituka ne zigenda ati CIA lwaki ewa alipoti bweti kubanga nagambye mu bibala ebiriwo kati ku TV ng'oggyeko obululu ebiriwo mu America kubala Iran erina weapons ki esobola busobozi ki jozi nazze n'enkulaga nti singa baba bajje ŋŋanga balina kuyita ku mazzi naye nayo tebasobola kusurvivinga mangu lujja baluwamu kasita bali basqueezinga Strait of Hormuz. N'enkulaga nti strategically ba Republican abandi yagadde Trump asigale mu yafeesi singa initiating olutalo ne lulwana oba ne balwana ne bagenda mu maaso nga commander in chief aba alina osigalako kuba twalabako Roosevelt twalaba ng'abeerako ebbanga ddene
nga balwana bavudde mu Sematala asooka bagenze mu Lwokubiri yafuga ebisanja 3 okusukka ku bya America ebirina okumanyikibwa 3 mbeera bwekyo kati president abo bwe batyo owekenneenya Dwight owekenneenya mu mbeera eno nti abakulu bano balinga ababala either tugenda ku lutalo oba mindset eyo Trump waba agirinamu kuba tayagala kukkiriza yataddewo lawsuits nyingi nno tujja batuziraba mu maaso awo into the battle eyo n'initiating olutalo asobola obeerawo for a time paka w'amaliriza ekintu kye kati ate obatwala mu lutalo lwe batagenda wangula mangu nakyo abamu bayinza obutakyagala because okuba ne commander in chief ng'ali fake nga Trump kuba tekimunjagaza is very fake man ebintu bino ebyoku battlefield tabitegeera bulungi he doesn't move by the book ng'eyaba geno bafulumya propaganda bwati Trump ye najja ate n'abikubawo direct akitegeera asajja bakasuka tomahawk cruise missiles zaabwe 53 mu Syria ndoza lwe lutalo Trump lwe yali alwanye kasuka cruise missile 53 mu ggwanga erya Syria 3 ze zaakuba endala ne bazihakingamu ne zigira endala ne bazisika endala nga balina ozeekubira bajeno ne bavayo ne bagamba it has been successful we've punished Assad after a period of time Trump n'abyonoona n'abategeeza tezaakubye there has been poor calculations only series ezikubye ate zikubye ekisaawe ekikadde but we shall punish him tibajeno baagala kwewaana weapons zaabwe zikola Trump n'abalaga tezikola kuba yetayagala bya propaganda he has been doing his job abaagala that hegemony okugwa wansi n'akamanyiiro atukoledde mu kisanja kye ewalala wakubyeko yasitulako air strikes n'orderinga ne bakubako awo mu Somalia ne bakuba olwamala n'agamba don't waste our missiles abo bemalira ebizibu byabwe only one day ng'ayokyayo bakola strikes zaali 4 ewasigadde n'akita so kati either woba ne commander in chief nga musiru nga Trump you can't go to a war mwogera bino agenda bikyusa mujja mugamba anagambe I want if those missiles can fly the beautiful missiles in the air going and hitting kuba yabaagala kuba ngezigiti kubawa kati ate mugira eyo ate zi Saudi Arabia bani sentiment ey'omu Busiraamu muba temujja kati mu mbeera eyo either report zino CIA eri muzimuwa to threaten him omugamba baaba tetuli ready kuba CIA mu report econfirminga negamba platform zino empya ziri broadly in line ne missile farms amasamba ga missile wetugamba missile farms kitegeeza balina nyingi eza Iran short range ballistic missile ezo enkweke nga zirazikibwa wansi zina ne launcher zetwalaba ezifubutayo okufubutisa musenyu ne zibaluka nga zitegedde zivudde mu platform ki nga kiraga zizireducinga okuba nga ziri vulnerable okukolebwako strike okuzikuba nga tezinasituka we call it preemptive strikes ozikuba nga tezinasituka kati tomanya wawe ziri etegeeza oba tomanyi wawe ziri toizibwenga abantu bwe batyo omwaka nga gutandika State Department eya United States yabayo nefulumya report empanvu nga eri mu kunyonnyola kawumbu n'akata ku missile program z'eggwanga erya Iran era nga eyo yabayo ne extending nga neeraga engeri gye baziwadde nga bakola support nga baziwa abahausi mu Yemen nga baziwa n'aba Hezbollah aba Lebanon alipoti neeraga nti Iran yesinga okuba ne missile ennyingi ate enene awo ng'eggye lyabwe erya missile forces then lye lisinga mu Middle East which is West Asia era nga balina erizisukka ku bika 10 erya ballistic missile mu service ate ng'endala bakyazizimba CIA efulumya alipooti eno ng'eraga a war with Iran
ne missiles ezisobola okulonchingibwa at first kisobola okuhaminga Israel, kisobola n'okuhaminga interests za America in that region. Nti they need to verify watufu wetagisa where Iran can be vulnerable. CIA airport wogitunulamu engeri nga bwegifulumya. Either tebagala kubeera under a war nga balina fake president, a fake commander in chief nga alina nuclear codes ne nuclear football mu ngalaawo. Or secondly, this commander wadde alina obuzibu nabo yayagala bastartingako ki sanctions. How do we benefit from that war? Ye focus ye esingira ddala kusinga kwagala China wadde bana bataddeko sanctions. Singa si China, singa sanctions zikizibwa ne China veto winga ne Russia ne veto winga kati embeera bwetyo. It is a report esobola okuleetera okumera goosebumps olutiko. Nogamba basajja basobola zironkinga omulundi gumu ate ziri mu banka wansi tosobola zikuba zimuna kikuleetera okulaga nti ekibalo ky'obalaawo kiyinza obutatuukirira kubanga talina walala wayinza kugamba kati ngenda kulwana wano kubanga wagamba ogamba nti eyinganga China bajja this time baba tebajja namukkiriza kuba bayimanyi obuzibu obusobola okuva in that battle with China. Tebasobola namukkiriza tebagala kubeera bo abaali mu lutalo olwo olwaleeterawo ensi okugenda mu matongo. They don't. Tebagala beera mu mbeera eyo kati eyo talabayo anoonya eggwanga lyasobola okukuba nga teririna deterrence eyandibadde ya nuclear weapons ate lyalinako ki ekonda Iran strategically eryawo naye kati ate erina miso nayo esobola okubakuba interests zammwe zonna ne ziika ne mu Middle East ne babagobayo forever. Olaba kati you don't want to lose that. Kati olina omuwa report threateninga oba emuzzaamu amaanyi okugambe ku TV esinga mu America kino kyekigenda mu maaso tebali mu kunnyonnyolako we bava kalulu we badda ku bino we bava kalulu we badda ekikulaga ekibala ekyo ekyetaagisa era Iran yepossessinga ezisinga missile arsenal mu Middle East balina ballistic ne cruise missile ezimu ezipaka mu Europe eba covered era okumala emyaka egiwerako Iran ebadde nga improvinga obusobozi bw'emiso zaayo okuba nga zisobola okuba mu target n'okuba nga ziri lethal nga za tabu era kino nekifuula amagye gaabwe kubanga it is a potent tool eya Iran okubanga kwenyolera amaanyi era n'okuteekawo entiisa eri America ne bapatana military forces ba America abali mu bitundu. Era mu lipooti ya CIA batugamba Iran era erabika enaatera okutestinga n'okudeployinga misso banaatera otuuka ku tekinologi abasobozesa okukola misso ezisobola okuba paka mu America. So far tebalina range etuuka mu America naye nti yet baleka banaatera otestinga misso esobola okustrikinga paka mu America. Kati we baba bategeka bali mu kugezesa you can't attack omuntu nga tanagezesa bipya byalina kyetaaga agezesa ogambe that has been a failure. Eyo technology ezo misso tezisobola tuuka waffe kati katulumbe kuba mumaze otegera naye tanatestinga bw'atestingira kumbwe ng'akasuka direct kati awo olina kusooka kulinda testinge naye nga yeeyongera okuba nga long range missile technologies ali mu kuzizimba kubanga waba alina technology akasuka mu bbanga satellites nga balonkinga satellites nga basobola n'ositula nnya ne zambuka omulundi gumu paka satellite ne baziteekayo ez'ekinamagye ekitegeeza baagala weapons zaabwe nga ziri satellite guided paka ku targets mu America ekitegeeza rockets bwe ziba zaali successful ne misso zandiba ziri successful naye buli kaseera kumpi buli wiiki bbiri Iran ebadde testingayo era ng'ekyagenda mu maaso kati nga bw'ogamba nti tebalina tusobole okulumba bayinza okugigezesa nga bagigezesa in real time nga bagikasuka wuwo okugirabako ng'ekola mu mbeera bwetyo. Iran eno ye major hub lye kolero oba kabondo
webazimbira ebyokulwanisa bino n'okubisappulayinga obubondo obw'enjawulo oba Hezbollah, gavumenti ya Saadi, bakasuka miso ne rockets baziwa abahawuti era nga be baziproducinga be basinga tekinologi mu mawanga g'abasajja abo abali awo mu Buisiramu, aba Middle East, aba Iranian, aba Persia, nga basapulayinga ne bawarabu abali mu bitundu ebyo. Tukitegeeza ye Kirimaanyi is the super power eya West Asia oba Middle East. Kati tomala gajja n'obeera ng'obagwamu bugwi, otherwise oyinza okugwa mu katego. Kuva 2015 Iran ebadde ng'eba ewa abahawusi ebawa rockets eziri advanced ballistic ne cruise missile ewamu ne long range unmanned aerial vehicles drone ezitambula ne ziyita mawanga nga 3 ng'egenda eba ya long range command center eri Uganda ne logisindika negenda paka Zimbabwe. Tekinologi oyo tomuyita wa mangu kuba oba osobola osindika drone neva wano negenda nga Zimbabwe nekomawo ago gaba amagezi g'amaanyi eba evediza amawanga mangi ate ng'eri mu bbanga ate ng'ogisoma etegeeza ebedduka bwe basobola okuketta n'esobola okudda. Tekinologi oyo si mwangu nga teriimu agivuga ogivugira eno, ekitegeeza ekinyusi ky'oba ogiinako control ky'ogivugirako eba katugambe eri ku remote eno kati simplifying abazanya video game drone zibazikasukisa ziba ne pads zenyini game pads nga we zibeera nayo staka yayo webeera staka okay giyite gear okay kati simplifying webeera kati abaana baba wano ne bazivuga netambula negenda ne yonna gye bajagala paati gyalina okugoberera nga bwe readinga wesindika ku satellite paka weekomawo. Omanyi amaanyi aga control aga game oda pad eno kale katugiyite remote eno okugitwala negenda neyita e Rwanda ne gaba maanyi g'amaanyi control. Kitegeeza baba balina tekinologi era wano ne tutakomaawo babadde nga bawa abalwanyi abashiya mu Iraq nga babawa rockets ne project styles endala okuba ebifo bya America ebiri diplomatic n'okuba ebyo eby'eggwanga erya Iraq. Wentunuulira wano kufu weapons zino engeri gye babadde nga bazikasukamu ne range ballistic missiles zaabwe zezisobola okukuba. Bayina ya Ali, that is a land attack cruise missile ekuba range ya kilometers 7 eri operation. Bayina Safir ekasukibwa mu submarine ekuba negenda era ng'esobola n'okukasuka mu bbanga mu altitude ya buwanvu bwa kilometers 305. Bayina medium range ballistic missile eyitibwa Khorram Shahal ekuba range kilometers 2,000. Bayina eyitibwa Qiyam 1 eyo submarine launched ballistic missile range kilometers 8. Shahab 1 eyo ekasukira ddala kilo era na ballistic missile ekasukira ddala mu 1,200. Ne tuba ne Shimoga eyo ekasuka mu space, it's a space launching vehicle etwalayo satellite ezikasuka paka mu buwanvu bwa kilometers 15,000 okuva ku ttaka. Bayina ezitibwa Kokshan M1978 eyo bagiwa linnya lya Revolution eyo akirale va mu kilometers 6. Ballistic missile ezitibwa Solfaga operation ekuba mu range ya kilometers 7. Emad oba Shahab 3 variant ekuba mu range ya kilometers 17. Sejil ekuba mu range ya kilometers 2,000. Shahab 2, that is the Scud C
variant ekuba range that's Scud missile 15,000. Shahabu 3 ekuba range ya kilometers 1,300. Ezo ziri operational. Gahad oba Gadri 1 Shahabu 3 variant ekuba range ya kilometers 2,000. Fateh 11-1 oba Fateh 110 ekuba range ya 1,300. Toda 63 ekuba range 1,500. Soma eyo cruise missile ekasukira ddala range 3,000 kilometers. Lada, that is an anti-ship cruise missile kuba maato egakubira ddala nautical miles 15,000 etegeze kasuka Gulf okuva no mu Iran ere controllinga Persian Gulf yonna teri meri gye batukubangeze. Fateh 313 range ya kilometers nkugambye ezo zonna nsufu. Bwe tutakomaawo Iran kuva 2017 ebadde missile forces zaabwe eziteeka mu combat okuba obubondo bw'enjawulo mu Middle East. Mu June mu Gwamukaaga 2017 Iran yalonchinga missile 6 ngezikasuka mu Eastern Syria nezikuba Islamic State mu bitundu bya Deir al-Azor nga bali mu kwesasuza Islamic State we yakola okulumba mu Tehran ne bakuba positions zaayo missile zonna 6 ne zituuka on position. Iran netakomaawo nekola attack era ngekuba Islamic State omwaka ogwaddako mu October 2018. Mu September 2018 bakasuka Fateh 110 missile 7 ne bazikuba ku headquarters ez'Abakurdistan Democratic Forces of Iran endala ne bazikuba ku Democratic Party of Iranian Kurdistan in Koya mu Iraq. Zonna ne zikuba on target ne badevastating nga base yonna ne bazikuba ne bagyonoona. Mu September 2019 Iran yakola okulumba okuli coordinated nga ekozesa drone ne cruise missile. Bakozesa drone ne cruise missile ne bakuba ebifo by'amafuta g'eggwanga erya Saudi Arabia mu bitundu ebya Abikuyak n'ebitundu ebya Kuraish. Era okulaga ku degree ezokuba nti there were high degrees of precision nti bakubira ddala mu bulungi mu kulaga nti ebyuma byabwe bikola. Mu kuba n'ekkolero ery'amafuta oba essundiro oba refinery ya Abikuyak yasobola n'okugalawo. Abikuyak eyo ku nsi buli lunaku efulumya amafuta ensi geekozesa ebitundu 7 ku 100 ag'ensi gonna geekozesa. Aba-Iranians kino baagikuba, basajja abo baagikuba. Kati mu January 2020 Iran yasitula nekuba amagye ga America mu Iraq yagakubira essaawa eziwerako baabakasukira ballistic missile 22 22 nga beesasuza kutakwa Qasem Soleimani. Abasinga bakwano bange Saddam nabo balaga ebbaluwa eza State Department asajja nga bawandiika damage nekubira ddala airbase eya Al-Assad airbase west of Baghdad. Abasirikale 365 ne bafa aba-America. Yali agaanya America obafulumya ng'egamba nti bali traumatized bafunye brain traumatic brain injury. Naye omusirikale otamulikogonizing nti afudde ng'afiridde ku duty. Basirikale banne balaba omuyisizaamu ekitiibwa kitegeeza tebajja namu kabendera ako ke baweka okumufuuyira nga bamuwa ekitiibwa afudde nga soja ne sita ze balina okunyiga ku kofini ye baba tebagenda ziteekako. Abasirikale bannaabwe ne bafulumya ennamba n'ebifaananyi ne bagamba lwaki gavumenti erimba abaana baffe bafudde. Ne bagamba magye bagasitule helicopter zigajjeyo bagatwale paka mukata wali bases eziri awo. Kati ndi wano ndaba ekifaananyi satellite images eziri mu kulaga ballistic missile engeri Iran gye badde ng'ezikubamu okuva mu launch areas ez'eggwanga erya Iran. Tulina launch area target 1 2 3 6 7 paka neno zebakasuka ne ziva eri mu Iran ne zijja ne
ne zikuba mu Yemen. Tulaba izo mu Deir al-Zowa nga bakuba ballistic missile 6. Mu Koya nga bali mu kuba ballistic missile 7. Ne bakuba ekifo ekiyitibwa Abu Kamal mu Oktoba ballistic missile bakasuka 6. Abu Qiyaq oba Abu Qiyaq Saudi Arabia basindika drone 18 ne cruise missile. Ekitundu ekya Quraishi bakikozesa cruise missile 3. Oil fields zonna bazikuba ne bazookya. Ne bakuba mu Iraq mu April base y'amagye ga America bagisekula ballistic missile 22 bagikuba completely ne banka zonna ne bagyonoona. Era ne batakomaawo ne bakuba Ani al-Assad base ya Iraq era January 2020 ne ballistic missile endala 11 zibadde nga zitambula ziri solid. Kati waliwo ze bayita Zelzal 3. Ezo Zelzal 3 zenkananga Nodong eza North Korea era kirabika tekinologi ono bamugabana ne North Korea zikasuka kilo range ya kilometers 1,500. Ziringeza Pakistan ze bayita Gauri oba Gauri 3. Ezo tubadde nazo tujjanga tuziraba range zizijja zikasukamu. Shahabu 4 etambuza liquid ne solid fuel ya range 12,000. Eyo performance yayo technology afanana ngo wa SS4 ezaba Russia Soviet Union. Baina je bayita Islamic Revolutionary SLX. Eyo bojeke nenya nosoma ku technology wayo eyo ekasukira ddala range kilometers 13. Efaanana mu version gye bajja mu ya North Korea eya NKSL-1 babadde nga bagabana. Era bw'olaba Tiyopudong 2 eya 1.5 South America ebeera mu range. Bwe tulaba kilowatt yazo wano my brother mbeera y'amaanyi yawo. Kati mu kaseerako kennyini nga lipooti bakyazekeneenya the S400 tusuubira okuba nga omwezi guno we gugwera zino banga zatuuse dda mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran. Most probably kisuubirizibwa by mid-month masekati g'omwezi guno zijja kuba S400 nga zituuse kubanga kibadde revealed Iran yali yazisasulira dda. Wano n'ogamba we are not going to procure bano abagoberera banking system yayo yali yazisasulira dda. Iran engeri wano bakugamba engeri gye bazisasulamu bakwata mafuta ne bakwata freighters ne tankers ez'amafuta gaabwe ne bagateeka ku byombo by'Abarasha ebitwala amafuta. The Russians basasulwa mu kusasulwa kw'amafuta. They were paid in form of oil. Si hard cash on ayite no mu banking system abasajja bane bamanyi okwezedinga barondalinga ssente bano bazitambuza. Kati babasasula mu mafuta era nga kiraga mu kaseera katini S400 zituka. Israeli yasuubiza ejja zikuba nga tezinatuuka na mu Iran. N'Amerika n'egamba ezo tetujja kukkiriza. It is out. Tekikkirizibwa. Kati tumanyi bagenda zireeta batya. Bwe tuvaayo ne twekenneenya Iran egatta ennyanja n'abasajja aba Russia. Kati tojja suubira nti Russia ejja zisitula ezireete bayise mu Indian Ocean ne Strait of Hormuz. Ekyo kya busiru. Bagata Caspian Sea. Bano bajja zivuga baziteeke ku meeri zaabwe basale mu Caspian Sea direct mu Iran. Zijja bazitu bulungi. Kati Israeli okwagala ozikuba ate balina kuyita airspace ya Iran of which waliwo S300 ziba zijja nazo era ziwanulayo ez'ennyonyi. Kiba tekijja kusoboka within any time. Ate kasira zinaamala otuuka mu Iran game over kaba kaweddemu. Kati akunoonya ngeri gye zibeera manumbebo otherwise oba tokyalina kyakkola
kuba strategically S300 nazo nungi kati Triumph wezibanga zisobola okujja kuba Caspian Sea bagigabana kati bazisaza busaza wali eri mu Caspian kati awo Israeli oba ojja kusaba Turkey kuba eri wali kumpi ne mu Azerbaijan munasaba Turkey yenazibakubira ate nga ne Turkey naye zirina ekuba etya contingent wadde ya NATO ekuba etya emaali y'abasajja abagenda nga terina ku Security Council nga Turkey it can't tujja kuba nga tuziraba ate ozinatuukayo obusajja obwo bumanyi obwa Islamic Revolutionary buyinza n'obutalangirira kati gwe n'omala ng'ojja ozunga owulira bugamba tuli mu kuupdate nga S400 tusikolamu variant endala ogenda owulira balangira ekikulaga baba bazifuna dda tujja kuba tubekenneeya naye nga kiraga omwezi teguggwako guno nga bamaze dda okuba nga bazifuna so ezo zonna nsonga tujja zisanganga wano ku World Matters mu nsonga bwe zityo kasooke tumale okugyayo ne ssente zino kasooke tuggyeyo ensimbi zino tuleme kuba nga tuzisuulirira nkomawo ensonga zino ez'enjawulo tujja kuba nga tugendako wali eri mu kifo tujja kukiyita tujja ziyita drills military drills ez'okwegezaamu message zammwe nziraba ngenda zisoma naye kantuteko mu Malaba katuyiteko mu military drills okwegezaamu okuyitiddwa okwa Malaba tulabe obunkenke bwa China India buyimiriddewa sofa mu mbeera bwetyo okwegezaamu kuno kuyitibwa Malaba era it's a naval exercise novo baba ku mazzi gaba mawanga 4 United States, Japan, India be babadde nga ba permanent partners they would be trilateral kati ne Australia eze era nga okwegezaamu kuno originally kwatandika mu 1992 kukolamu kwegezaamu masekati ga India, America, Japan ne kufuuka permanent mu 2015 era ne kubaako abakwenyigamu abatali banani permanent participants omuli Singapore kati ezo Malaba exercises ez'okwegezaamu mubamu ebikolwa bingi baleta fighter combat operations okuva ku aircraft carrier emmeeri nga zisitudde ennyonyi z'Abamerika engeri gye zisobola okulwanamu n'ennyonyi z'abaana abalala zisobola landinga zitya ku mmeeri zaabwe okufuna emergency eza Japan zisobola landinga zitya ku aircraft carrier z'Abamerika oba eza India mu mbeera bwetyo so it's a maritime interdiction operation exercise era nga zino tuziraba zaali ziyitibwa mu element gye bayita PASIX era nga exercise ezo ezakolebwa natulaba ng'ey'omu 1998 when America we are suspending exercise oluvannyuma lwa India okutestinga nuclear weapons mu 98 India ne bakigobamu wabula United States yaddamu nefuna contact nabo oluvannyuma lw'okuba nga September 11 America yali yadda kutandika kulwana kwegambye ebizimbe byayo bateralist babikubye nga ebyekubidde era wano President George W. Bush ng'akola ekikwekweto ekyokulwanisa terrorism international kyali kikwekweto kyakuteeka amagye ga America anyway gye baagala n'akomyawo eggwanga erya India era exercise ezo zibadde nga zikolebwa mu Philippine Sea ne bazikolera mu Japan mu mazzi awo bakola mu Bay of Bengal bakolera ne mu Arabian Sea era tubadde nga tujja tuziraba so far ezakabaawo there are 24 drills za mirundi 24 ezakabaawo era amaato tujja nga tuziraba submarine zibeera mu maato nga USS Fitzgerald USS Cochin USS Pasadena India ina INS Brahmaputra INS Ganga INS Shalki gabadde nga genyigamu USS Alexandria
Angel class, what was that? Los Angeles class submarines, Peace 3C Orion is a Paso aircraft. Navy FH-6BC Hawk, Lamps MK-II helicopters. Zibadenga zibeera mu zino drills. Emmeri bazireeta. Amaato amakubi ag'ettabu amazibu agaleeta okufa babaddenga bagaleetanga mu kulaga eryanyi ku nnyanja. Singa baba beegasse tosobola kubanga obeŋŋanga. Kate nno olwaleero mu Bay of Bengal tulaba Alleghia Parker class guided missile destroyer USS John S. McCain DDG-56 beegasse ne Royal Australian Navy frigate eyitibwa Anzac class frigate HMS Ballarat hull number FFH 155 kali mu operations muganda wange tuli mu kulaba mu phase eno ebyombo omuli USS John McCain mulimu Shakiti INS ya India, INS Lamvijia India, INS Shabikil ya India, ezo zonna destroyer na frigate, INS Sindhuraja ne Ballarat eya Austria ne JS Onami okuva mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Japan beegasse era nga Secretary of State Stephen E. Deputy Secretary of State Stephen E. Beigan ali mu kwekenneenya alipooti zonna bwe zitambula. Navy eya Australia yamaze dda okwegattako era warships bamaze dda okuzitandisa. Bali mu Indian Ocean era nga bali mu kukola kye tuyita strategic convergence. Babala n'engeri gye beegattamu ey'enkizo ngabo amawanga gano ana masekati g'obunkenke nga drills zino zonna bazikola kulaga China titerina kyesobola kukola kutiisa. Kulaga China terina kyesobola kukola kutiisa. Era nga okusalawo kwa India mu kaseera kano bakkirize Australia ejje mu drills zino kidda oluvannyuma lwa America okuba ng'egamba twetaaga okukwatagana okw'ebyokwerinda mu kibiina kyaffe ekimanyikiddwa nga ekya Quad, kubanga Australia eno yali yagobebwamu nga India yagigobamu nga tegyagala. Egamba twetaaga okwekwasaganya ku byokwerinda nga ffe aba Quad. Quad kitegeeza Quadrilateral Security Dialogues. It is an informal strategic forum masekati ga United States, Japan, Australia ne India. Era nga babeera buli kaseera baba ne regular summits basisinkana ba exchanging information bakola military drills zaabwe ez'amagye. Era nga akabondo ako kaali initiated mu mwaka gwa 2007 by Prime Minister Abe Shinzo owa Japan nga waggibwa yali Vice President wa America mu biseera bya Bush ayitibwa Dick Cheney ewamu ne Prime Minister ayitibwa Howard John owa Australia ne Prime Minister Monahan Singh eyaliwo mu biseera ebyo wa India. Ne bagamba tulina okuba nga twogera ku nsonga ezo eza Quad Security Dialogues. Bamemba mwezo balimu bana mu Quad balimu bana. So kati nga ensonga this time webaleese kubanga ba counter attackinga China bamemba Australia ne India ne Japan bonna bakaba China na America yapo bonna bakaba China kati bonna bakoze embeera ya mpalaniraako ne batandika okwegatta era Australia yali yazibwamu kati emaze emyaka 13. This time ekyagijjisibwamu China yateekawo embeera kati weekomyewo sofa China etaddewo psychological warfare bungi. Australia etandise n'okwejjusa lwaki yagenzeeyo naye ng'ate erina okubaayo. Mu 2007 China yatiisatiisa bamemba era nebakyusakyusa nebagamba badropinge out ekintu nebanga ekitemyeko amayembe. Naye kati abamalaba bagamba tetujja kuwindinga up kubanga ebiseera ebijja bizibu birimu entiisa. China amaanyi gayo gasusse okusukkuluma ne wegandibadde era ng'ebiseera byaffe bitangaavu by'obusuubuzi n'okontrolinga ani afuga ki ku nsi kuno nga China weeri tetusobola kubaako nakatwefunira otherwise tulina oginyigiriza. Teweerabira India
edominatinga nnyo mu by'amadagala biki ebyo n'ebirala ebyo bwe bityo kutwala zaabu bintuntu bwe bityo. China weba ebiyingiddemu ng'etandise green China biki nagamba China ye top importer ey'amajaani yesinga okugula amajaani mu nsi yonna negakugulako mu fomati yo ne bakuwa sente ntini ate era it is the top exporter yesinga togatunda mu nsi yonna naye nga yesinga okugagula yo wegatwala ewaayo olugasalaasala ewandikako kigambo kimu China green leaf tea. Olw'ekigambo China green leaf bagagula ebbeeyi y'amaanyi ng'ate tegalimye waayo nga bagajje eno Tooro bagajjewa bagajje mu Bende gyonna gye tugalima eno bo bagatwala ne bakuwamu obuswazi bo batesi bawandika kapapula China green ne galinye ebbeeyi. Kati India batandise okibitinga out baginokinga out mu katala ka medicine bali mu gikuba completely babo bakulaze n'okulaga bo mu coronavirus beyagala bafisa just 10,000 plus mweyo muli mu mitwalo mikite kati bali knocking off ense batandise batunuulirira mu trade America baginokinze off completely. Australia roots zeyina okuyisaamu ez'omwenge kuba Australia ba mwenge. China etandise oteeka amakolero agagukola mu mawanga eno amalala egutwala paka mu Europe era ng'ekolera market Russians ne vodka waabwe n'ewalala. Kati buli omu agamba bano abasajja balina okubeera nga bali stop bakyali mu kwegezaamu okuyita mu Lwokutaano era second phase egenda kubeera mu Arabian Sea era nga nebya India netegeeza okwegezaamu kuli mu conductingibwa nga tebeesemberedde magye g'abano kwegatta mu g'abano. It's non-contact. It's at sea. Bali ku nnyanja wokka kuba batya COVID. Drills zino ezibadde nga zibeerawo asirikale babadde nga bavayo balwadde. Mostly betwalaba bagenda mu Rim Park. Mu Rim Park abavayo nga balwadde. Drills Abamerika ne babeera nga bajja nga babasiiga submarine zaabwe tulaba zibadde nga zirwalalwala nga. So okwegezaamu kuno kuli mu kukolebwa no contact wabula banyumya bunyumya level eya signage ne coordination eya friendliness zino boogera mu communication era bakyeyalinga n'okwewaayo values zaabwe mu Indo-Pacific Indian Ocean ne Pacific Ocean era nga bali mu kutambula mu kye bayita rules ezispacinga ku international order. Ndaba wano zi Hornet fighter jets ewamu ne zi E-2D Hawkeye oba ze bayita Hawkeye iriku aircraft carrier John C. Stein mu drills zino tuli mu kuziraba azitaddeko nyonyi kweziri wano sajja kwebali social distance bagala giyimirirako bapilot mu gayanja eri kugamba enyonyi baziteeka ku maato muganda wange mu mbeera bwetyo era tulaba okwegezaamu kuno kwatandika 1992 masekati ga India United States ne bakuexpandinga ne bateeka mu Japan nebeera permanent member mu 2017 n'amawanga amalala babadde nga bagayita just participate. Kati Australia yali ayagala okukomawo akaseera akamu naye ekyekeneenye wa India ebadde nga yagaana okukkiriza invitation olw'okuba Australia ebadde nga ekwataganamu ensonga ezimu ne China nga China ezimbye bases mu Australia bwezimbayo base kati ate Australia etandise kaaba China egikubira ennyonyi zaayo eyo drone zaabwe wansi eri mu Antarctica China etandise okuba spyingako bagalana kugalawo embase yaabwe awo. Kati China kigambibwe badde na akawonvu n'akagga emyezi 6 n'obunkenke ne India mu Himalayas. Kati ekyo kyaleetedde India okusalako okolaboratinga ne Quad basobole this time okukkiriza Australia ebengejja bateekawo strategic push era ba officials Abamerika ne bakyaniriza. Mark Esper ono nga defense secretary wa America sabbiiti ewedde mu New Delhi era yaliyo n'ategeeza nga basayininze military agreement masekati ga India na America okwenganga China
n'agamba nti India okusalawo okuleeta Australia mu Maraba Nago exercises zino wamu n'Amerika, India ne Japan forces kituleetedde okulaba nti kati tuli mu kukolera ddala wamu kubanga twadressinga challenges ziriwo globally. China etufuukidde akayinja mu ngatto era China eno ekibiina ekyo ekya Quad ekidinawunsinga egamba gasiya kifu era nga foreign minister wa China ayitibwa Wang Yi yasobola omwezi oguwedde okugamba nti ekigendererwa kyaka akabondo ka fashion eri enkadde eya Cold War, endowooza eya Cold War mentality kuleetawo obunkenke masekati g'obubondo obw'enjawulo ne blocks nga Rodin Initiative, Shanghai Cooperation ne bwezityo ng'oggyeko obunkenke obubaddengawo emabega ne China naddala ku nkayana z'oku lubalama oba ku nsalosalo. India ebaddenga eraba China investments zaayo nga zitandise okugaziwa expandinga influence mu Indian Ocean n'amawanga gali mu Indian Ocean gonna India ge yayinako nga yeegalagira fetogize nga tibahabulwa walagira amawanga ga East Africa bwafuuka butabaniibwe kati ne wano India ebaddenga eyagala ebeere nga yeebulagira China n'ebuguluuminga tebakyawuliriza India omuli Sri Lanka omuli eggwanga erya Myanmar omuli Pakistan ne Bangladesh. India ekyo kibadde nga kigiruma kati ng'ebitundu 7 ku 10 ebyobusuubuzi biyita mu Indian Ocean ewali strategic waterways ng'amawanga gaamu China yebadde gatandise gakontrolinga ekitegeeza ebadde kontrolinga Indian Ocean. Australia okuyingira mu mbeera eno kijja kuba kimatuplayinga eryanyi bwera okusinziira bagamba singa badde teriimu maritime space yaabwe badde eri narowa kuba Australia wetabaamu tebaba n'amazzi manene ge bakontrolinga kati Australia ekontrolinga ebitundu ebisinga ku Indian Ocean ebimu eby'amazzi nti eba ebyetaaga era bano baleetemu amaato gaabwe bakolere wamu bakabalinge area nene gye balina okuexpandinga mu nsonga bwetyo era nga kanabere eno Australia eri committed okuspendinga biliyoni ne biliyoni za dola ng'eyagala kusimba ggye lyayo era nga egamba balaba obuzibu challenges ziri regional ne diplomatic relations ewamu n'eggwanga erya China. Tetujja kwerabira abasajja babataddeko propaganda mungi nnyo era nga kampuni ezisinga zigamba tetulina bwe tuyisa byaffe. Wine ba exporters n'abo abantu ba exporters banyiivu nnyo ku gavumenti ya Morris mu ggwanga erya Australia nga bagamba China ebagaanye kati tekyabakkiriza kuleeta byabusuubuzi byabwe tekyabakkiriza kubeera nga babireeta mu mbeera bwetyo. Tujja enkya kwekenneenya propaganda oyo watambula aliwo infact ku Monday kuba enkya tetudda Lwakutaano tujja kukomawo ku Sunday ne World Matters naye nga tetunagenda tubulayo Kacope mukalahaziyo Kacope mukalahaziyo we bali kubeera which site should we find all that information? It is erroneous. Site ki kwe tugenda okuba nga tuzisanga ugenda ku military sites zaabwe za defense department genda ku Ministry of Defense y'eggwanga lino eyagali osobola okuba nga ogenda n'emikutu gy'amawulire giri mu mawanga ago ejaba analysis naye wako wanga asinga mufuna WikiLeaks and toyina ngeri gyokira you have to be called subscriber kati WikiLeaks ewa Julian Assange waka asinga tumufuna mu mbeera bwekyo aba classified mulala kuba abeera hacked mune tumujja ku defense department zaabwe atalina kufulumizibwa nsibeera ku propaganda za mwezi zaali gye zira CNN one ewalala Hello, Grandmaster, is it true that Maristopes wanted only 70 black people on this planet by 20? They just want by 2000. Asimwe Buzinda bakkiriza konso Maristopes temumumanyi. Maristopes yawandikirako neyitire ebbaluwa nga basupporting ekyo to exterminate all people of color. Ku nsonga eno njagala genda naye katusooke tulabe ono agamba ki esebo Esebo gwani
ono aiza agadera kusextinga jebali program jebali nawe webali kubanga kuuli enange nkusubwa nnyo mwana effort navaayo akisawo ziro ndimba nayanja amayembo amayengo nga gatuukawo bulungi awo kubanga abalala bagatuweereza mu mbeera bwe zityo tubeera tugafuna webali kuweereza. I wish every student to listen to you like I do. Mu mbeera bwe zityo I would thank you for building Ugandans webale. This is Latif Okuva Ekeyigara. Mu mbeera bwe zityo ategeeza kusomesa abalala. So nja kuba ngambanga avaawo waneeno tujja kukomawo sabbiiti ejja ebibuuzo byammwe ebirala tujja bifuna mu puroguramu eziddako naye ndaba message zikyaliwo. Where is Julian Assange? Ali mu makomera Julian Assange. Julian Assange musibe mu mbeera eyo mu Bungereza izimbe dock. Ali mu dock bamuwozesa era nga abasajja bali aba Ecuador batuuka ne bamuwaayo mu mbeera bwetyo. Naye nja kubanga nvaawo kubanga bagenda kuba bakutegeeza businesses bagenda kuba bazikusomera era nga yo number 1 Shaggy 247 agenda kuba azikutuusaako kano kankalekere abakyala mwenna bamother goddess rich girl then bajja babatuuseko business.